Mwami Kasaali. Obuuza ekibuuzo ekyetaaga essaawa essatu okusoma. Mu bya Katonda kiri bwe kiti. Omuntu atandika nga nnabbi n'abeera mulongoofu naye nga ayogera ko obwannabbi kitegeeza kwogera n'ebyo mu maaso okulanga. Kakati naye olunaku Katonda lwakugamba nti yimuka, waliyo ebikyamu mu society, genda obitereeze, genda obivumirire, genda olagire kino. Abantu babba minzaani, bano beesinza shiriki, bano bali amayirungi, ontegeera ne luddo, genda obeeko kyovumirira mu society. Awo nga ofuuka rasuulu ng'ogatta bibiri, obadde nabbi kyokka nga weesinza Katonda wo omutya awakaawo, naye kasita kugamba nti genda obeeko kyogira mu bantu ng'ofuuka rasuulu. Naye olunaku abantu beetegereze kino, olunaku lw'ofuna abagobereza abakugoberera nga nabbi Ibrahim yali nabbiyo n'abeera rasuulu. Kati olunaku lyafuna abagoberezi nga tabagoberezi abo community beetaaga omukulembeze. Inni jailuka linnasi imaman. Gwe yatandika ng'oli nabbi n'obeera rasuulu, kati abantu bakugoberedde, nkulonze nga gwe imaamu waabwe. Kati nabbi Ibrahim n'agatta ekyobwa nabbi n'ayongerako ekyobubaka n'ayongerako ekyobwa imaamu. Ebyo byebifuka ebisatu Katonda byalonda. Ontegeera? Bannabbi baali omutwalo gumu mu 12,400. Ababaka baaliko 313. Ababaka be baali basingako obutono. Bannabbi abatudde awaabwe ne babeera balongoofu. Mutwalo 12 mu 4. Katonda bye yagamba nti mugende mubeeko kye mutiisa mu bantu baali 313. Wabula ffe Qur'an yatunyumizaako 25. Abaana abateeyo babamanyi balina n'obuyimba bwe bayimbanga hum Adamu Idrisa Nuhu obwe butyo 25. Mu 25 abo muri Sheikh bagambye ba ulul azmi bano be babinywera. Naye mu 313 mwalimu n'Abaganda okuva ne Uganda n'Abasoga. Kakati Qur'an egamba rusulan qasasnahum alaik. Waliwo ababaka betwakunyumizaako namanya ne tugakuwa. Warusulan waliwo n'ababaka lam naqsusuhum alaik betwakunyumirizaako. Ekyo Allah kigamba Nabbi Muhammad. Lwaki ngambye nti mwalimu Abaganda, walimu n'Abasoga n'Abanyoro n'Abaki, kubanga Qur'an yagamba wama min ummatin, tewali kabinja k'abantu illa qad khala fiha nadhir, okujjako nga twasindikayo akatiisa. Lwaki? Kubanga ebyekakola nga bibi kalina kubanga kalivunaanwa. Ontegeera? Oba byekakola nga birungi okawa empeera. Nga te Allah yagamba mu nkola ye tetasaba kubonereza abantu wamakuna mu'adhibin, tetusobola kubonereza abantu hata nab'atha rasuula, okutuusa abantu abo betugenda okubonereza betubasindikamu omubaka. Bwe bitambudde binjiko ebibuuzo nga al-Fatiha n'ebisigadde sesobodde kubanga washariya omanyi washariya tasoma mukadde waffe tasoma rukuya. Tasoma rukuya naye ate ono akibuuliza mu ngeri ya rukuya kiyinza okutuyambako. Waliwo omushekhe wa rukuya musindike waani? Assalamu alaikum. Tumusindike wa Sheikh kyatusabye mpitemu katono ye mab'ath, okutuma kwa Nabbi Muhammad. Kino kiri ku kalenda ya Busiraamu. Mab'ath olunaku baluyita okutumwa. Wadde ekigambo mab'ath kirina enkwanaganya n'ekigambo al-ba'ath kuba kuzuukira. Bwe tuba tuzuukira ku nnaku n'enkomerero egenda kuba ba'ath. Mab'ath kwe kuzuukiza ebyali bifudde byonna ne bidda obujja mu bubaka bwa Nabbi Muhammad. Otegeera kati gwe kyoyita okutumwa kwe yali azuukiza ebirungi byonna ebyali byafa nga ku ba'ath ku kuzuukira. Bwe tuli batuzuukira nga twali balamu ne tufa kati tuzuukira ba'ath. Kati gamu mab'ath
ne kitegeeza waliwo ebirungi mu butonde bwaffe ebyaliwo ne tubitta dedicate nebivunda mab'ath okutuma kwa Nabi Muhammad ne kubiza obujja ono okutumwa kwe mab'ath kwali ku myaka 4 ekyo kyesomesa abayizi bange yali tafuna bwa nabbi ekitabo kyonna ekiwandiika nti Muhammad naafuna obwa nabbi ku myaka 4 abakiwandiika bakizeeyo baki-editing let it be get edited yafuna bubaka ku myaka 4 kubanga yazaalibwa nabbi era yagamba mu hadithi emu nti kuntu nabiyan nze nali nabbi wa Adam baina ruhi wal jasad nga Adamu ono alinzaala mu mubiri nga omwoyo gwe n'omubiri tebinnagattwa nga tannafuuka muntu bashar waliwo insaan waliwo ne bashar ebyo byesigenda bigenda mu kaakati naye bashar yoyo amaze okukuŋŋaanya byombi ng'amaze okuŋŋaanya omubiri neki n'omwoyo ate wano ne insaan sijja bigenda mu kaakati naye kuntu nabiyan nze nali nabbi kati kino kyogamba ate teyafuna ku myaka 4 kyekyo kye yali nga tannamala kutandika lugendo lwe dumuyingiza mu bantu n'ayingira mu migongo gy'abajjajjaabe n'ennabaana z'abakyala abalongoofu paka mu Amina ne Abdallah bw'atyo bwe yagamba era okay biwanvuko ebyo naye ku ginaana afuna bubaka n'abeera rasul naye nga basically rasul lyeddaala eriddako naye nabbi lyerisooka nga tannaba kubeera ekyo ku myaka egyana yayita mu bintu bino ebisatu ebyo byesigenda kubisomesako n'ekimu wabula ka mbimenye bumenya nze mbasomesa ebyafaayo nze nkita horaswatul wahayi enswagiro z'obubaka horaswatul wahayi era ekyo abayizi bange nkibasomesa nabbi yali aweza emyaka 37 enswagiro ne zitandika okumujjira enswagiro zino kigamba kitegeeza experiences alina ebintu byetandika okuwulira nga si bya bulijjo nga Mungu amutegeka nti bw'anaafunira Qur'ani eno aleme kwekanga wanaafunira contact with divinity neggulu aleme kwekanga ku myaka 37 waliwo bamaseeka bange abansomesa abansomesa eyo bakiyitanga ru'yatun swadiqa ekirooto ekituukiridde nti buli waliwo ku myaka gya 37 yatandikanga okuloota ekintu ekiro nga yeebase ng'akiroota mu mbeera nti ssaawa 7 nabadde awo ntudde awo awali ejjinja lino mu lujja omwami gundi n'ava eri enkeera nga mu budde bwennyini aba atudde ku jjinja omwami gundi gwe yaloose nga bwe yamuloose n'engeri gye yazze ne kigwawo ng'alaba ekyo bakita roho yatuswadika yakiraba okutandika ku myaka 37 era ne wabeerawo ne kitanidda wara al-hijab yatandika n'okuwulira ng'ali ne muganda we eyali awakaawe gwe bayita Ali mutano Abu Talib nga batambula bombi mu ddungu nga awulira eddoboozi limugamba assalamu alayka ya rasulallah nabbi Muhammad yategeera nti rasulullah nga tannaweza myaka 4 eyo nida wara al-hijab nga Israfil ye akozesa ekintu ekiri lifeless ng'ejjinja ekitogera bulijjo nga kivaamu eddoboozi nti nga limuyita assalamu alayka ya rasulallah ontegeera era teyeekanga wadde muganda we yamubuuza nti mpulira eddoboozi nti ligamba nti assalamu alayka ya rasulallah nga nawe oliwulidde toli mutene ekyo kyendi oluvannyuma nga aweereza ddala 39 we gyawera n'agenda okumala omwaka mulamba ne yeekweka mu mpuku n'ava awali jogoliito w'obutale
otegeera n'agenda mu lusozi ensozi zino Katonda yalina kyazimanyiimu ensozi zigenda zisomesa naye obubaka bwakkira ku Sinaayi otegeera Katonda yayogerera ku lusozi Katonda yayogerera egindi Zion mu Palestine Katonda n'ayogerera ku lusozi lwe bayita Ghar Hira otegeera ensozi nekyo zitegeeza nakyo tetugenda kiyingira munagambye kubiyita ku ngulu era eyo okumala omwaka mulamba nga muganda we yamutwalira emmere efumbiddwa mukyala we yali gwe kyoyinza okuyita mu spiritualism kyebayita meditation yali ku meditation nga obwongo buli wamu bulowooza Katonda yekka era ye yennyini ng'amaze okufuna obusobozi obwo n'ayuza olutimbe nga talina kyatidde kubanga yali afunye obusobozi obwo era nze nga tusome nabbi obulungi teyatya nga bw'osoma kati ekyo ogamba nti yatya teyatya guli bw'omusomo omulala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sigera kukwakakisa